Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Kamwebiri naye mu bajeti y'omusajja yajja n'emmundu era ng'atukuumira ku mudumo gwa mmundu. Bw'omugamba nti abantu balina okubeera n'essanyu akugamba ffe bantu bakuumira ku tiyagaasi, abantu bakuumira ku mbeera eyo. Kakati essuubi mweno gavumenti ya Mwami Kasolo ttono. Essuubi tulifune mu gavumenti ejja eya Kyagulanyi Ssentamu. Bwe kubamu akafaananyi Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyazze asanyusa abantu. Ebbanga lye lyonna ng'amusanyusa waaki? Kitegeeza ssente z'eggwanga lyonna ajja liteeka mu kulaba nga bannayuganda babeera baki? Basanyufu. Ono eyajja n'emmundu obwongo bwonna abeera mu kulamuza mmundu Russia, abeera mu kulamuza tiyagaasiwa. Ebyessanyu ly'abantu tabiriiko. Oba munakuwale ye kasita abeera mu ntebe ng'akajjadde. Bannayuganda tulina okwerwanako, twetaaga essanyu eryannamaddala. Kitalo nnyo mugenzi Mukama amuwe ekiwumula eky'ebire. Kale tumwongere engalo naye. Basibo ne banyabo omwogezeyo ng'avuddeyo munneebalize nnyo. Cafe Majestic Madam Joan Nantambi Director atuwadde ekyayi olwaleero nanga tuwuuta buusi kyayi, tunywa kyayi. Mama Cafe Majestic weebale nnyo, weebalire ddala. Nina wano omukulu kansala Musaana from Kabowa wa DP. Sebo tusanyusa okulaba kansala oyo ali luddawa. Nyabo Musaana tusanyusa okulaba nnyo. Era abasibo Oluganda lumanyi. Kansala Ibrahim Sendi wa Wakiso tusanyusa okulaba sibo. Number plate UPF 063E. Bamulungi nnyo ogende ku mmotoka yo osenduleko katono. Kakati kabaleetere Honorable Kintu Brandon. Speech zino zisigaze eddakiika 3 tugende mu bandi yaffe. Kakati sebo Honorable Brandon Kintu ojje obe kugeyogera. Balandiroodi bajja. Neyanziza sebo Honorable Sewungu. Abataka abakulu mwenna nga kitalo baŋŋamba ebintu bisatu nga nkula nti buli wamumu oyogererawo ebisaaniddewo. I hope you excuse my Luganda emisaada misoga. Yenze Brandon Kintu ne member of Parliament Saturday Kakoma ebantu musayinto. Sirina nnyo bingi nnyo byemmanyi ku Honorable Kato Lubwama. Sijja gamba nti nasoma naye nakulira kusooka, sijja gamba nakulira Kampala nga bakabuuza. Naye kyenzijukira nti bwe nali mu Jinja College bajjako eyo nga bazannya omuzannyo. As young people twali inspired to follow. Era nange nenkakasa nga nkula nti osobola okuva somewhere n'obeera somewhere. Nange kati nimba Kampala. Ebimu tujja kubyogera naye ekisinga obukulu nali mu seminari nga nsoma Busaaserdoti. Tombuuza ki ekyansigayo. Nzize wano ng'Omukristu okujja okungubagana mu Kristu munange. Ewaffe eri Ssebo Honorable Sewungu omanyi tu palamenti tunayo forum ng'ababaka aba palamenti y'11 nadde tetwakolako ne Honorable Kato Lubwama. Kwesooza munange akuteekayo emitwalo 50 gasobole okujja okuyambako Omukama Katonda abaleese abazzeeyo bulungi. Ebisigadde tujja kubyongera eyo nga tusinkane. Mwebale nnyo.
neyanza neyasenge nanyini UBF 063E genda osendule emmotoka eyo kakati nina kansala tomusange abawakiso district naye nsaba asitego omulabe sebo kyayinza okula mumanyi bulungi nnyo nina nkulusa mugombya sebo swako bakulabe bagulu asatu bakumanye bawa Sofi oyo kakati esaawa eno yapita onalose Lukenya bwemaze onalose Lukenya babulire ekiddako naye abibagambe bakungubazi banange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Kato Lubwama era tusaba Mukama amusonyiwe ebyamusobako era amulamuze ekisa naye engeri gye ndi musawo ngenda kwogera ku byabulamu kyannaku nnyo nti eggwanga lye tulimu omuntu bw'alwala endwadde ng'omutima ensigo ekibumba aba tasobola kuyambibwa naddala bamufuna mpola omuntu ensigo bw'erwala n'eremererwa yeetaaga ekitono ennyo miliyoni 3 buli wiiki okubeera omulamu kubanga yeetaaga dialysis ennungi eba ku mitwalo 5 ate agyetaaga emirundi nga3 wiiki yeetaaga eddagala erigenderako kubanga ensigo eyamba nnyo omubiri naye kyannaku nnyo titukyalina famire mu Uganda ezitasobola na kuyingiza yadde eddoola olunaku olumu yadde eddoola embweti kyannaku nnyo nti tufiiriddwa abantu bangi abaali badde balabirira abaana baabwe olw'okuba ebyobulamu tebifiiriddwako tulina omwana yafunye accident ku kyalo kino ne mutwala e Mulago naye nalumiddwa okutuuka ku woodi ennamba ku casualty nga mulimu abalwadde nga 2 naye nga waliwo omusawo omu naye mpulira ng'ennaku enzita naye lwakuba yantiisizza amaaso n'ava ku be yabaddeko n'ajja ku wange namugambye ekintu kimu mpandiikira tesiti zokka n'eddagala nze ŋŋende nja kumwejjanjabirira awalala naye teebereza bameka abakutuka kubanga tewali basawo abasawo singa bateekebwamu amaanyi eggwanga lyaffe lisobola okubeera productive tulina ennaku nti omuntu osobola omugamba ŋŋenda kuwa ssente z'okwewoleza parish development model naye ng'agenda zizzaayo ekyokulabirako Ssaabagabo nina abantu emitwalo 5 kale ogenda kuwaako abantu nga 39% ku mitwalo 5 division y'emu Masajja erimu abantu emitwalo 15 oba parish y'e Masajja erimu abantu emitwalo 15 bw'oŋŋamba nti nno ogenda kuwaako 39% ogenda kuwaako abantu emitwalo nga 49 kati abantu emitwalo 49 bw'ogamba nti ogenda bawola buli omu oba abantu ogenda bawa miliyoni 3 ku bantu emitwalo 49 ogenda kuwaako abantu 30 n'olwekyo y'embeera gye tulimu nti omunaku ssaawa yonna akola ki? Muntegedde bulungi bannange nze kyova olaba bwe nalaba ambulensi baleseza tukutuku nze ne mbayira ambulensi mu Ssaabagabo kibi nnyo omwana w'omugagga asomera Buddo
ow'omunaku n'asomera mu bonna bakole ki? Bwe batuuka okukola ebigezo P7 ne senior 4 ne senior 6 batuula pepa etya? Bwe batuuka okugaba basale ayise obulungi gwe bawa basale mwana waani wa minisita. Si bwe kiri? N'olwekyo Katonda alina otuyamba omuntu wa wansi afiireko, kubanga wetuli wanyiga wetuli wakola ki? N'olwekyo baganda bange kye tulina okukola, tulina okumekinga sure twegatta wamu tuleete Kyagulanyi anatereza Uganda. Nga mmaliriza ebigambo byange, nze mumanyi sibalekererangako era mulaba nabikoze dda saabikoze. naye nga bano paaka ekizanya kebayita street kati Obubaka batuwa kapaati akaka street ngendo batekeka emanju paati eddako mwene muzanyayo kapaati ka seconds dakiika ng'emu ne mukazanya naye nga kanyuma nga abalabi balaba ne mukwaka kate ninga zigudde naye nga emuzanyo miriddemu tenkumugendo oli mujulizi wange ku kantu ako kati bw'olaba baba byabadde akola byakola bino byonna ebyao olw'okuba baali basomesebwa drama. TikTok mu Uganda ali yajjadde essimu eza mobile za smartphones ezitaaliwo. Kato Lubwama ali yabizanya dda, Ssenkuge yabizanya dda, ani bonna abe mukiibi skit zaabeerangawo egyali emizannyo gyabwe. Eggwanga erifaanana bwe riti nga gavumenti ewa essomero lya UPE miliyoni 1 abaana 65 ate nga sente y'engoma egula miliyoni 1 awo wabeerawo obulwadde bukambwe. Kato Lubwama tumumiisinze abadde mukwano gwange abamu temumanyi nze nagamba Kato Lubwama ne Kasibante mu 2017 ne mugamba politics wano akyuse kati nsaba muswikinge muddewo omusajja Kyagulanyi. Kasibante nannema ne Kato nagamba ye tamala gagenda. At the end of that day ebyaddako mwabikola ki? Mwabikola. Kato Lubwama yakola TV ne mugamba TV eno wagikoze netuwa sente yali mu ddwaliro wane Kololo nagasewo batetwe nze yange kadde ku kitanda yino ngiraba yange oye Kato Lubwama mbadde nkayana naye era abe mukiibi munebalize nnyo mbadde mukubira ne mugamba Kato Lubwama kyo kyayogedde sikyagadde nagasewo naawe mwegambire ne musisinkana ne mugamba bwali painting anali painting. Njagala kwebaza nnyo abateesinesi ebyokwogera bingi tujja byogera naye mwebala okuba abantu balamu kati ettawo eno I know politics very well. Owekitiibwa Kabanda jangu wano omuzinalo mukwasa gwe nga DP oyite aboogera mu DP boogere wano oluvannyuma tugende mu bbanda ng'omukulembeze waabwe. Tuli mu kwogera abakulu mbawulira ab'ebiti ebyenjawulo naye MC ajjatwala obuvunanyizibwa wa Kato Lubwama ayite ye bayagala basaba ne bannyabo bamemba ba parliament bonawo ministers abakungu okuva mu Democratic Party abakungu bazimwenna amanya nze babire Maria Kabando wa DP. Soza mwewuunya olwe mbadde ddagala badde mu lukiiko olunene ennyo n'abakungu b'amawanga amagatte nga tulina kye tukusa.
bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira, tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management.